Omusango guli mu kooti, leka tulinde banoonyereze, amazima gajja kuzuuka. Obuzzi bw'emisango tegubanga mupiira. Manyi abamu mwafunye dda ttiimu. Nze ndi ttiimu Hajji, nze ndi ttiimu Hajjati, ebyo byonna tebigasa. Ng'Abannayuganda tulina kulaba nti tulwanisa obuzzi bw'emisango. Kyekikulu ekiriwo. Kriminality tebeera mu ttiimu. Teyeetaaga buwagizi. Nalabye n'abamu mwakubisizza dda amasaati. Nze nnwanira ddembe ly'abakyala, ebyo tebigasa byonna. Justice will prevail. Obwenkanya ffenna bwe twetaaga. Ate bwe tuba tunaafuna obwenkanya, tuleke kooti ne poliisi zikole. Kooti ne poliisi tuziwe omukisa zikole. Abantu bagenda basiba contempt of court. Mweyingiza mu misango ow'ensalayo kati really otunda kasooli ku kkubo. Kati tewasoma tomanyi na kigambo criminality in full. Naawe ow'ensalayo n'ekigambo criminality tokimanyi kye kitegeeza. Naawe otudde. Mbunze nga bwe ndaba, bino si byakulaba. Bino si byakulowooza. Omwana bwe baba bamukwata bamutwale mu laboratory. Bamutwale mu hospital, bakebere sperms zaani, bamachinge DNA. Simple. Kino tekitwetaagisa na kwevuma. If the girl was raped, they take the girl to the hospital, check the sperms or the semens, and we get the DNA. Is that hard? Kati okwevuma kubayamba ki? Butasoma. Naye kati omuntu otuddaawo tomanyi na crime. What is a crime? Abantu abamu mwewummuzeeko. Kabampaana asusse. Naye bagenda basiba contempt of court. Mwengidde nnyo. You want to influence justice. But it's influencing justice. Ne tomanyi what is a crime. Kati crime scene mekaze wakabaako. Nga tonnawansalayo. So emisango egiri mu kooti tugireke. Kooti ekola ogwayo. Wano twaleta story ya Doni Nasa ne mutuvuma. Today Don Nasa is in prison. So muleke bannamateeka ask the lawyers. Muleke ffe ba lawyer tubyogereko. No muntu toina degree, toina baluwa ya mujiji. Oli mulo. Oli mulo, leave us the lawyers. Ffe ba forensic psychologists. Tubyogereko abasoma psychology. Ask the forensic psychologists. Tewasoma psychology, tewasoma law. What are you doing? What are you doing in cases? Bajana basibira bwerere. Oli mu poko. Doni Nasa yavudde mu komera. Has Doni Nasa left prison? Amakomera ga Uganda. Doni Nasa yavuddeyo. Yavuddeyo atya nga yanguye. Doni Nasa my brother oba wavuddeyo mu komera well and good. Liya ku bakulu. Doni Nasa ekyo kibe ekyokuyiga. Liya bino bidoni Asia kwebiri kuno.
TikTok erinawa nebikazi ebikulu biwanuke keji shira price. Ani anakusiba ngolidde shira price. Ani anakusiba ngolidde Doniasia. Mino bi antikaduka kwebiri kuno bye muba mulya. Ne government ejabba koneramu. Mane talks in Uganda nga tebannakusiba. So omusango ogwo tuguleke. Ate naawe Hajjati vaako mawulire. Okay, Hajjati tuwulidde story zo. It's enough. Story za Hajjati tuziwulidde bannange. Awumulemuuko. Nange Junior bandu epinga dda naye sina wendopa. Boys domitwe nga batulwepinze. Naye wendopa wambula. Junior, I want justice. Nange bandu epinze. Naye nange nonya justice. Nga bandidde. Without a pen. Bandidde tebasasula. Nange njagala justice bannange. Boys dormitory twetaaga justice. Henry is back. Henry yani. Nomukazi omutanzania gwembadde naye. Oti y'abantu etudde bajja kusiba. Bajja kubuuza agikulira. Toyota helped Doni Nasa. Sibimanyi ebyo. Junior ogenda ku Madubala naye bamusiba. Agira abeerayo. Junior Doni Asia yakwata. But you didn't respond to pastor. Nyongero bajjukiza 25 birthday yange. Please mutandiko sasura tables. Those who want to join me on my birthday nga 25. It is my birthday. Mutandiko kusasura tables. Mitwala 2. Those who want to join me nga 25 November. Ye birthday yange. Table mitwala 2. You just go in my inbox. You be part of the team. Again, I'm celebrating my birthday. Abagagga mwenna nyenda bayisamu oluseke. Birthday no, we make it happen. Oluseke lujja kuyitamu awo olwa birthday. So tugenda bayisamu akabbo. Abagagga. I'm celebrating 28 years of nursing. Njaguze emyaka 28 banne nkaddiyiridde. Nange nne emyaka gindeka. So nyenda kuba njaguze emyaka 28 nga 25 November. Abagadde okuneegattako tebo ya mitwala 2. Mujje tulye tunwe. Awe nyini wenyenda okulaunchinga my campaigns. MP to be Kampala Central. Campaigns zange nzilaunchinga kwolwo. I'm launching my campaigns nga 25 za Kampala Central. So bwendochinga campaigns zange ntandike akalulu. Siri kuumani MP ndi kumani MP. So era 25 November when I'm launching my car. Emotoka yange mpya gye naguze Volvo. Era njilaunchinga kwolwo. I'm unveiling it. My new car Volvo. Naguze Volvo empya. But I'm unveiling it. Kulunaku olwo. So if you want to join me, you want to have fun with me,
please pay musasule. Those who are now fun with me. Metwala abiri joka. Ze $10. Kati awo mumpala ne bulungi. Era Junior. Lwaki yagula amamotoka. Junior amabugo galya iye. Nawe fiirwa. Awo munangire bulungi. Singa tegali mabugo ga kitaawo. Junior singa oliwa iye. Awo ke munangire. Era Junior laba kyonna bwe kigeze mabugo. Kati gwe kiruma agende yette. Abatafuna mabugo mulindo olumbe. N'olumbe lukyaliyo. Namwe munasoloza. Era sete za genosalete twaziraba. Oja ziraba olulala. Onaziraba olulala. Sente zitatuuka tezatuuka. Naba kwekyo kimu. Ezitatuuka nazirya. Tokuddawo tubeeraawo wama tubeeraawo ku kintu kimu. Amabuga agatatuuka nagalya. After all, it was my dad who died. Kasita tatange yafa. Ate tunaba kwekyo kimu. So atafuna mabugo alindo olumbe. Wait for the rumbe is there. Tunakola accountability. Ne right now ndiya sente. Yes, boys dormitory. Balindo olumbe. Ina live ni Junior sokondeke. Ani oyo. Olina mukazi? Olina nina mukazi. Nsira mukazi gwingi naye. Ndio gamba ndi ku live ne Junior sokondeke. Badde ndi wano ku simu. Badde ndi wano ku simu eyokubiri egiraba. Badde ntidenti. Ani asumbwa my brother. Kongula. Abenchi makuntiko. Pate ya Junior tujongeddemu ebisoko. Waliwo abe salama temutawaana kutawaanya Junior. Nawulidde abawala be salama mbo basaba pate yebeere salama tejja kubeerayo. Paka nga bakoze oluguudo lwammwe. Abe salama tebajja ku pate yange. Bajja kujja bawunye enfuufu. Nasana temutawaana. Owe salama yeka gwe tukkiriza ye liri pazo. Liri pazo abeera salama. Ku kalenda. Atya ku mukolo ng'atukuye. Omanyi Munamasaka yalemeramu ogundi. Munamasaka yalemeramu ekyalo. Twamufunira ennyumba ekyanja. N'asanga ng'embwe ekinaabiro nga kinene kyenkalanga bedroom n'aga eno sisobola ssulayo sijalabya ssente. Neera liri pazo tasobola apartment. Bajja musanga afubira mu manda. Ekinaabiro kyali kinene nga kyenkala bedroom n'agamba sijja kusula eno nze liri pazo. Nabonaabona nnyo. Toko tuwe ku update ze Zanzibar. Abantu bazitegeera. Junior tukizudde bana abantu baavu. Tugenda nga abalenzi. They are wasting our time. Era toddamu okuwulira omuntu yenna akugamba ayagala genda n'abalenzi ku boys dormitory Zanzibar trip. Tebayina ssente. They have failed to pay sikulimba. Wadde wano ekikazi ekyagala okundi ekitanzania. Kyo kiyinza okuba kirina ssente. Okirabye ekibaddeko. Kireta milioni zakyo 5 naye tebalina ssente Junior. Bagala omuntu ayagala mu ku milioni 5 zaawa waliwo yaŋŋambye mbu ayagala tumuyimbira oluyimba nga asasudde milioni 5 tusimbe parade inze gwe ne Kasuku tumuyimbire kweze milioni ze 5. Waliremu manyira ngani gwayimbisa ku milioni 5. Sister we mute nkuwulira ase mute ze waliwo agezako kuba ku simu yange. Nabo bakuleke aba bakazi abanaku bakuba ku simu yo lwaki
Agireke wabula. Tabalandi road nga gwenvuma. Landi road is sawa njagaza ki. Nemba dencha gamba Junior. Tulabisa ogenda feka. Yes. Tugende feka. Tugende feka kuba bano tebalina sente bro. Lili paza gani de South Africa. Genasembyeyo okufuna. Soko government yalese no omukazi n'abaana e Uganda. Yeberere namulabi ali ne Doni Kulisi, mbu Doni Kulisi yatutwala. Doni Kulisi yagambye agenda tutwala Zanzibar naye kati nindeka ebintu by'omugago maye abagagga be Uganda. Omugagga nze manyi omwamini. Kubanga ye yatakola kukko. Doni Kulisi yatutwala. Kasuku yabingambye ne neraliikiriramu. Doni Kulisi ali wasooka ajje wano. Doni Kulisi bamutaginge balina lili pazo aganidde South Africa gensembyeyo okuwulira yaganye okulinnya ennyonyi. Kati omukazi n'abaana bali aki lili pazo ino omukazi n'abaana olemedde South Africa ne Doni Kulisi. Soko bugambe sigala kwano Junior. Emma, I'm on live, why are you calling me? This is Bruno. This is Bruno, I'm on live, why are you calling me? Hey. You give them that money that you have. I will give it to you. Yes, let him pay. Omanyi nekinkubisiza simu. Mutumye ebintu bibulako 2,000 ankubira okufira ku simu yange. Kale 2,000 nazo zibula ku bintu. Taswa zigatako. Najja nazinsaba. Nze nina gwe natuma condom. Nankubira za 1,700. Natuma owa boda condom. Natukayo nga za 1,700. Nankubira. Mu Junior yakubuzeeko ebibiri. I thought that fool. Namga musiru gwe. Toina onusu bibiri. Nenga Junior. Agaliwo lili pazo yaganidde South Africa. Simanyi kye tugenda kukola. Visa yaweddeko aganye okudda. Yagaye mbwe nnyimba ze z'enkudi zitwale. Naye South Africa ng'aliyo banyugunya. Yandibadde alinnya nadda. Bajja mukwata embadiya. South Africa. Lili pazo ebikomo bajja bikwambula. Yagenze mu shopping n'agulira Kasuku bino ebigatto bya Kanye West bino ebiriga gambutu. Sineba bakasuku anakyambalirawa. Waliwo omuntu akugulira ekirabo Junior nga mutufu tolina ogenda kyambalira. Lili pazo yagulidde Kasuku eri engatto ya Kanye West eringa gambutu. Obitegedde ebigatto bya Kanye West? Yabigulidde Kasuku. Newa Kasuku anakyambalirawo ekyo ekigatto kubanze we mulaba ku Kasuku n'entambula ye. Ekigatto kya gambutu ekyo. Omanyi na Kanye West naye alina ebigatto. Yagenda n'awa President Museveni ebigatto. Namulaba President Museveni yabambadde ku faamu simaya Yeezy sneakers. Oli mukunywa na ibena. Yuno mu Tanzania ze. Yes. Sujiu sasa. Sasa vipi? Mambo vipi mama? Oni. Shikamo. Marhaba. Junior no mundekere. Bruno sokondeke. Yes, ma'am. Vipi hali? By the way, don't mind, I'm using this light, so you might see it's dark. No problem. Yeah, because if I put ring lights and everything, the boys are going to run away. And these people I saw already saying Kadama or you know. Teri Kadama kufanana. You have 2 children. You have 2 children. You have 2 children. Yes, can you guess my age?
You are You are young. 22. You are in your late 20s. No, You are young. I'm 42. Hey, still you are young. No problem. Thank you. Mama, no problem. Hi, Bruno. Hello, how are you, Miss I'm fine. How are the kids? Yes. They are good. Junior was bragging that he has gotten a girlfriend. I can be the mama. I can be the mama. Will you take care of Junior? It's the mama. This one, I know what he needs. He only needs small things, right, Benna, and his car to be fueled, you know? His car to be fueled. And I know he's driving a very expensive car. Yeah, I know he's driving a very expensive car. I know what he wants. These are people you just know how to mold. Junior olabye nkwagaliza omukazi omweru ate nga aliko original va kuba ebizigo abo omwana oliko original. Junior ono original. Ono omwana aliko original talina wadde n'ekizigo be bano bayita abakyotala abatuufu. No, there is no kizigo. Kiri kugwe Junior okutuswaza oba okutukiikirira. Okay, so what do you want us to talk about? Do you want us to talk about Zanzibar? Do you want us to talk about sex life? Do you want us to talk about Hajjati and Hajji? What do you want us to talk about? One, I want to know if Junior accepts and you also accept, what are the steps of you two being together, you and Junior? What are the first things you need him to do? Let me tell you, Junior is like my brother. He's my younger brother. I just love the way he does a lot of comedy, the way he speaks. You know, after losing Zay, he still stood up straight. So I'll just want to be his friend, you know, and be all the dormitory boys' friends and look at me as a big sister. Nedda obayagala auntie. Etandika like that. You just don't go straight. You don't go straight. You start step by step. Small. Yes, exactly. Step by step makes, you know, we get there. I love Junior. I love when Junior speaks English. Bruno, I know you always. I love when, you know, he has this accent that makes me feel like, oh God, this boy. Oh God, Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah. Junior lero konyera ibena. Mama, today is the weekend. Okay. We're out with Bruno and the boys. Okay. Yeah, we enjoy life. Oh, you want to go out? Yeah, I want to go out. Bruno, vamos kuseka. Oluseke dwatandi sedda. Yeah, you know this boy is still grieving. Junior is still having pain on. I hear you. If you could boost his happiness, you moral boost Junior. You don't have to say. Moral boost Junior. We send him lions on TikTok. They say less. I talk about PayPal and M-Pesa and all that. Just Sirika. Sirika, where is a number for inbox, you know, and we do that thing. Junior is going to send the number. No problem. Yes. Mama, now you are our mother of the dog. Yes, I'm very happy. Yeah. So at least you've seen me. I'm going to let you be. I'm going to let you bring the young girls that are always very shy when they're speaking to you. But don't worry, we'll keep in touch. Once in a while, I'll be coming live and we talk, we chat, we laugh a little bit. Bruno, I want you to be with this boy like this. Don't leave him. He's turning 28. When are you turning 28? On November 25th, I'm turning 28. Oh, you're a Scorpius. I'm turning 42 November 4th. We need to celebrate this. Yo! Yeah, we are in the same month. Oh my goodness! We are Scorpion, baby. Yeah, we are Scorpions. Scorpion! That's so nice. Yeah, even the budget of the birthday will be sent to you, Mama. Don't worry.
Don't worry about it. Don't worry. Even if it means for me to take a flight to come, don't worry. I'll do something about it. I walk the talk. I walk the talk. Yeah. But can I tell you something funny? Please do. Go ahead. You are the first woman to come on Junior's live nga oli mweru nga atolina kizigo. Kubanga abasinga appreciate you. Naye Bruno kamba bulire kizigo simbi. Kizigo yetaga sente. Ate nekirala. Listen, nekirala. Abachala okay, let me just speak English. Women who really whiten themselves or bleach themselves in the right way using glutathione, collagen and all that stuff. When you see them, they look very nice. Era, you will not want to pass them. Naye omukazi omudugavu naye tanyuma nyonga teyeta deta kwe ebintu. She has to put something extra to be seen. That's an honest thing. So let's not lie about, let's not lie about it. If you put here a light-skinned lady and a black lady, 100%, 90% of the men are going to go for the light skin. Now, if you put here a light skin and a dark skin girl who koze muko aina sente, clean, glowing, driving a good car and all that, trust me, we will cost share that. Katite tulimba, white, light skin, eyongeramu. That's a fact. Yeah. Oba kati tukwate kizigo oba nedda kasango ina wano. Now, for Junior's birthday, how many tables are you buying? No, we need to discuss about it because I just heard about it right now, and it's also my birthday. I have to celebrate, So we will talk about it. He'll come to the inbox. We talk about it. We see what to do. I don't want to say things that I'm not going to do, just to make the live happy, people happy. No, but we need to sit and say, what am I going to do? What's the budget? What are you looking at? Because again, I have other responsibilities. And as I said, it's my birthday. I'm turning 42, so I have to do something for me. No problem. Okay. Are you joining us in Zanzibar? I'm not in East Africa. I'm very far. But if it's possible, I can take a flight and come. Okay now. Junior. Will you welcome me? Will you welcome me? Mama, I will welcome you. I will be with you. You not feel lonely. Trust me. Yes. I'll even pick you. Yes. Woo! I should start dancing Swahili songs. You know Taarabu? Hey. Don't worry. I will even dance for you Taarabu. You know Taarabu? Junior can sing the Arab songs, the Swahili songs. Junior, play for us some Taarabu music. Abo. Atu abaddayo nkaba nekuddayo fenna. I will take a border and come. Nembo kafune safe border abo sibagala. Mujoni olinamu esatu wao. Nako ebikazi ebyo. Waliwo je yansabye namba yo. Junior. Waliwo je yansabye namba yo nemuwemula. Namubuzizo ina sente. I want to just give him muomya only. Nemugamba Junior bitabyagala. If you don't have money, bust. Musibanya nina amazi gatwaleke wanyoko tunonya flights ngoli mu periods nga tukwagaza ati Kasuku ampereza message nanga mambo ayagala ku interviewing mama Kasuku brand mukuza ati Kasuku ayagala kunzibako mama Kasuku mama mu bulane dimukuza njagala twawule enseke mama soko omuleke nabadde ndiawo jo ng'abaana basharinga akantu mbwali oluyimba olufaanana kibaluma olw'aba Nigeria. Aba Nigeria baatukopa by the way Junior. Oluyimba awandiika oluyimba waliwo mu Nigeria yaluyimbye ng'olwaffe kibaluma. Bakopya oluyimba lwaffe. Enga tuli international.
Boys Dormitory ekute Nigeria. Waliwo oge yankubidde essimu n'angamba, can we form Boys Dormitory Nigeria? Gwe, nga tuli international. Very international. Kati Nigeria oluyimba yaffe yalukope lwaki baluma. Yalukopye. Oh my God. Bamunyumidde n'ayimbamu ebyabwe. Oh my, abantu batuzaalawo wano ne aba Nigeria kati bakopa feruyali. Tukyusiza music industry. Era ogenda wulira Boys Dormitory in Nigeria is coming very soon. Nabo bajja. Very soon we are going to hear Boys Dormitory Kenya, Boys Dormitory Rwanda. We have inspired a lot of people to create Boys Dormitory. Tukyusiza kati music industry. Oluyimba nagazo duya olwaba Nigeria simanya lulimu simanya sheperuo ningamba bannange kibaluma kibaluma akutte wansi ne waggulu bannange era ba Nigeria ne banaye oyinayo muwalo mulala goleta ayina vibe ngeya mama nedda waliwo ono eyeyise Doni avuddeko Doni abadoni be Dubai abo bali mu biyumba abo tebabana na network basumbuyi negwe ono kano kayinza okubaamu omulyo awanga kako tajidde mu video yani erinnya terirabise we madamu beyitu babinya biki mujjeko like alunda nante leto mulala so made ncha kunyumiza Junior aba Nigeria we have started to inspire them to sing songs from Uganda so Kibaluma is trending in Nigeria waliwo na ankole Queen Bruno ono sigwa na amutwala na mujjeko bujja kati we are here for grabs. Sama wa karosi. Gwe. Nyabo. Yes. How are you? Shishi. Oli Kigala tabiwulira. Kimanya Kigala. Junior. Ani abawagizi bange. Abawagizi basobedde okutegeera zenange bansobedde baba offside. Oba nabo tubawenga kula ibena. Abambala kati bategeera bulungi. Leta yo mulala ndabe. Nange leta yo mulala ndabe. Tunoonya bakazi kati ono musajja kadadiri. Olesa kadadiri omulala. Ono muwala bamuyita Vicky, simaya Vicky Apple. Yes, Vicky. Hello. Hello, how are you? Chirazewa. Ali mu katali. Hala bawagizi ba Junior bannange. Yaka kitunda bilinganya. Teekako gw'oteekako. Bawagizi bange. Bamalamu amaanyi. Ono ye Flavia Najinda. Otyo? Yes. Flavia. Badolweni. Ekikulu bano beetya. Bana abawala bano beetya. Mu kifo ky'okujja bakwate vibe. Doreen, how are you? Hey, Junior, how are you? How are you, Doreen? I'm okay. How are you doing now? You okay? Are you going to give us some dancing moves? It's a weekend. I'm okay. How are you? Are you going to dance with us? Ali mukulaba film. Not really. Junior. Bana basigale tebalina vibe. Ndowooza tugimale. Bana tebalina vibe. Kire wano. Naye nga Zanzibar yo tugenda abantu soko babuulire. Bana basoni banyamu nga sina bagenda. Tuyinayo wiiki eno yokka. Bw'oba oyagala sasula genda naffe tubuulire. Otherwise tugenda feka. Kubana kizudde $5,000,000 z'abafuukidde ekizibu. Munyumya emboozi nyingi simanya ngulamu poloti. Owa poloti bireke totawaana. Totawaana genda ogule poloti. Totawaana. Twagala baagala kunyumirwa naffe.
abawala batalina Nyashi Junior bamaze n'abakkiriza musobola osasula nammwe ate mubedda mukulima nti twabasosodde simanya twabasosodde jangu kassa sente zizo miliyoni zo 5 eze Uganda ng'ogenda n'abalenzi Zanzibar tetugenda beegayirira oba yagala twegattako twegatteko oba toyagala lekayo ebisigadde Junior kabyogere. Yes, namwe abakazi abakadde twamaze ne tubakkiriza. Kasito wango innocent. After all, oja kusula wekka. Tetwagala tuka Zanzibar ate mutusabirize. Junior mpaako nedda. Ekyo kyojagala kisaawo nga disclaimer. Saagala tuke Zanzibar mutusabirize. I'm sitting with Bruno. I want to millions zo 5 ko dictating nga atoli mukadde. Mujja twongera mu kasente. Junior. Mu kasente. Kakati kanyongereyo wano Luseke nga tona bajimaliriza. Also, we want to invite our mommy to the boys' dormitory to come and visit us. Our mommy Anita Mongo, you can come and visit us and inspire us, talk to us as your children, your sons. We also have, we want to open up the boys' dormitory officially. So, Madam Speaker, if you come to the boys' dormitory as our guest and give us words of encouragement, Auntie Awoluseke Mbando ongeddeyo Junior. Mommy Anita Monk, we are happy, we are blessed with your work. Mommy, we love you so much. Mommy Anita. So, as the boys' dormitory, we are your children, Mama. And for us, we love you. We need the words of encouragement from you, Mommy Anita Monk. So, we are with you. You can also join us with your lovely husband, Uncle Magogo, for the trip in Zanzibar. We shall be honored. We shall be honored. Yes, it's only 3 days. You and your husband, Uncle Magogo, you can come. Honorable Magogo, you enjoy with us in Zanzibar. Mama can pay even tickets for us. Nae. Wato yengeredde Oluseke lwange wanyi ye yampadde ez'okutegeka okusaba kwa muzeeyi amale okujjayo Junior leka tumwongereko Oluseke olulala bannaye wayo n'olya wekka tumwongereko Oluseke olulala yampadde ez'okutegeka okusaba kwa muzeeyi kati oba mulindemu mmale okujjayo ezange. Okay, we are also Dr. Sudhir, please, we love you. You are we elected you as the patron of the boys' dormitory, even though you don't know. We dreamt about you that this dormitory cannot go on without you, Dr. Sudhir. Please, let my brother Junior tell you more. Oluseke lwa Sudhir sirufu. Eriyo muyindi. Yali muyindi. Agaba sente zaabwe. Twabala sowaniza mmere olwo sooka oluleke tusooka tukube bannayuganda bannaffe olwasudire oluveeko Oluseke olulimu abayindi abayindi nabo bakubi banseke olwo luleke tukube bannayuganda bannaffe naye ani mugagga wa TikTok gwe tuba tukuba Oluseke ani mugagga wa TikTok gwe tuba tukuba Oluseke mpozi Shira Price ye mugagga ali ku TikTok Shira Price abaana ba TikTok bagenda tubulira abagagga baabwe mwandike mu comment section mugagga wammwe aba TikTok ngayina bagagga basulawo bibalinga nswera ngojo babuuza basula eri makindye mu kiwuunya teri naye bagagga bali ku TikTok naawe kyokka baddaagi ufu bazu bali abalunde egundi kakati ndowooza Oluseke luwedde Junior mpozi ng'olina ekirala ky'ogattako ekirala nze mmaze ebyange ebyaleero lirambo omugagga Royal Jeff
batuleke yange ekisimula oyazireke omugagga Doni Cruise omugagga waffe oyo tumulinze yagaye mbw ajja e Uganda atukoleko omugagga Doni Cruise yagaye mbw ajja e Uganda atukoleko tunaaba tumulinze omugagga Doni Cruise tukulinze ssebo tulabe nti oliro nombo omugagga Brian wa omugagga waffe yali bweru Junior wangi kankusibule ninaye akabaga ke ngendako wano muganda wange tunaddamu ogenda kabaga ngenda kukubira onjoining afterwards tugenda wa Ashimu wano nange ngenda kao ku 4 points to have supper. I want to have dinner. Okay. Why ngenda chimaroni? Ngenda kukubira simu kati. Kale. Okay. Kijja kitya. It has been a pleasure, guys. Okundaba okuva gye twatandikidde mpaka wensembedde. Kati gompereza invite. Wenna ogubye olinga Amanda. Sina invite. Bambi, thank you for your time. Mwebale kundaba, mwebale kumpuliriza. Nenga amawulire genina presidential advisor Nachiwala Kiyingi ne presidential advisor omukyala full figure presidential advisor munabwe nammere abaloopi ge mawulire agaliwo ebbaluwa kweri ku social media nga presidential advisor nammere aloopi ba presidential advisor babiri mu State House lwakweyingiza misango egiri mu kooti nange ekibaluwa nkisanze okwo ku social media kwekiri kitambula era kigempuliddeko mbu disciplinary y'abadvisor egenda tula ku Monday. So senior presidential advisor nammere ono Masaka Affairs abatumiza okuŋŋa nti nammere yafuuka ddi advisor ya advisor wa president ku by'e Masaka Masaka Affairs yaloopye banne aloopye omukyala Nakiwala Kiyingi advisor ku baana ketulinde ekinaava eyo ebbaluwa kweri ku social media ayagala naawe osobola ogisomako. Yes, ngenda kwesimbawo Kampala Central MP2B Bambi Munonde vote me nzazza okumalawo ebizibu ebiruma banna Kampala Munonde sijja kubwawo mani MP nzija kumani MP Munonde ndi musiro munnammwe so 25 November wendochinga campaign zange officially wentandiko nnoonya akalulu akakiiko akanoonya akalulu nakakola dda kakulibwa Kasuku ye campaigning manager wange ow'okuntikko Pulani Dimukuza Kasuku yateekateeka campaign zange domitwe yonna Shalom yakulira abasawo b'ekinnansi mu Kampala all which doctors register with Shalom. Frank Atambi namuwa by'amawulire Zubeda kuloga bandoga Saimo Kawalata oyo kwata bu box bwa bululu Liri Pazo asimulawo office yange office of the MP Kampala Central Liri Pazo yagisimula MC Chumi gonkubiranga toddagala you are in charge of engato zange so njage namba we mirimo mpola so tubulwayo kulayira
mbulwayo kulayira kololo ti ai Tamale mirundi junior aisododo mulesweya twafamu constitution ananda be kololo nga andayira olo boys dormitory yoneze tugenda mu parliament. So please vote me Kampala Central. Siva mu kalulu. Temumbuuza bingi. Junior ogenda kukola ki ababaddeko babakoledde ki? Nga tonnambuuza bye nnyenda kukola be mubadde mulonda babakoledde ki? So saa kumbuuza bibuuzo bingi kunnumya mutwe. Nze kukolera abantu. I've come to work for the people. Teri kirala kindeese kukolera abantu. So saa bintu bya manifesto. Mbu Junior tulage manifesto eja kwekola. Nze saagala balimba. I don't want to tell lies. Nze kolera abantu. Simple. Junior gira mu party independent. Sina kibiina. Ndi kumanyiga abantu. People power. Independent. Nesibye okuba independent. Sina party. Nze ndi kumanyiga abantu. So please vote me. Munonde. So I have started campaigning zange zitandise. So akachika kanonya akalulu nkababulidde. Boys dormitory. Abagala okuteeka there are so many people abankubidde. Mwagala kumpa sente za kalulu. Banji mwagala kunsupportinga. The people want to make posters for me. Sister Junior. Naye banyende ku bwawumani MP. Kwa buno obwa mani nyinza obutawangula. Lwaki sigenda ku bwawumani MP? Nemvuganya Sami mu Malende. Nchabi balabalamu. Nkolechi. Kanange simanyi watufu we mbandaga. Where should I go? Kwa awaka umanye mupinka liya mangu. Woman is better. I'm gonna marry you, Junior. Junior genda kubwa president yo tujire ko mu 7. Oli musiru. Kai ulire mbugeno. Mbugenda kubwa president ojje ko mu 7. Saa kumanyira. Ebintu ebyo nabibagana. Ebyo kunteekateeka mu bintu byammwe. Nga nzijjako mu 7 ntya. Gwe oba olaba. Gwe nga kulemye okujjako. Temudamna mwe kunteeka mu bibozi byammwe nabibagana ebyo. Ebyo kunteeka mu statement zezimu ne mu 7. Mwakundeetera bizibu. Nze saagala bwa president. Njagala bwa MP. You want to bring trouble. Ate namwe abakuba emitwe. Ononya views ku YouTube. Nokwata video yange nogiteekako omutwe. Mu Junior alumbye mu 7 mulumbiddewa. Mulumbiddewa. Lwaki mwagala tuleetera ebizibu? Stop it by the way. It's not funny. Omuntu noteekako omutwe luyale. Mbu Junior ne basoka bakubako ekifaananyi kyange n'ekya president. Waliwo omusiru ku YouTube yakuba omutwe. Mbu Junior ayagala ntebe ya bwa president njagalirawa. Nze saagala trouble, saagala bizibu. I'm coming for MP Kampala Central. I want it to be clear. Oba nzijidde kuumani MP. Oba mani MP munonde wonna wenzija. Ate namwe abalonzi Junior jango tubuuzeeko. Yes, I will greet you. Be mindful about time. Ndi mubaka.
amwana MP Junior yogera ku mwanyi nzogereko kye mwanyi emwanyi nzogereko kye gwe nawe nga bola bibiri mu Uganda njogereki ebintu ebimusinga abannayuganda mubivaako ne tudda mu byekisiru fe twasalawo kudda mu byakisiru ebyamagezi twabita twasalawo kudda mu byakisiru tombuuza bya mwanyi mujuni emwanyi terimba oba erimba oba terimba saagala mmanya nze sinaga kubwa miggo namwe gwanga muliraba we lyatuuka bw'oyogera ku mazima nga bakukuba mutuleke twabeesonyiwa fe twava ku gavumenti eno tulaba ndabe kati ebyo nabyogera edda ne kati sikyalina maanyi googera byamagezi Junior oli mu byakisiru iye kambeere mu ebyo abaali boogera ebyamagezi bonna baafa abaagala ebyamagezi baafa abaali babyogera kati feke tubeere basiru tuwangaale. If you want to live longer mu Uganda, do two things. Bamusiru intentionally oba sirika. If you want to live longer in Uganda, do two things. We follow musiru oja wangala mu Uganda oba sirika. Febatu badane batu wangula amanyo. I was beaten mukalulu akawedde. Amanyo baganzija mudda kati njogereki. Mundekeze jagala bwe mupi. Sina gafanga ndi muto n'okuzaala sinazaala. Aba polisi aba traffic namwe mukisusiza kubanga mwalabye oli owa traffic nga bamuwa omudali nakafuna aba traffic babiri nga bangamba mbakube. Aba traffic mukisusiza nasaze no wa traffic nga yeeyira amazi mbona eba mulabe bamuyite weeyira oti amazi bakiti ya amazi mbu bakulabe mbu nawe bakuyite. Owa traffic ennaku zinayagala omukube owa traffic juni yankuba banyongeza amai tetujja bakuba. We shall not beat you mu aba traffic. Ennaku zino mubeera mu recording kati aba traffic kye batandise be recording ayagala akujjeko wayo omukube mbu bamwongeza amayinja aba mubeera mu nkuba intentionally. Enkuba etonya oli mboyagala bakulabe ojja lwala omusujja teri ajja kuyita. Gwe weteeke mu nkuba ati mwalabi oli munnammwe enkuba mbu yamukubye bune bamwongeza kati nammwe mweyira amazzi abamu enkuba etonya oli wa traffic ogiremeddemu gibeere mukale do not call you tebajja kuyita ojja vaawo ng'olwadde omusujja. Ask me. Goza abali mu government mbo balina obudde mboba okubeera ku social media. Nzo owa traffic yangambye mukube nangamba Junior nyamba nanoonya dda promotion yambula beat me nga kati nkusabula oluyi. Mwamweko se ninano wa traffic gwendabye ali mu kuyoola musenyu yekutte video bw'ayoola omusenyu mbw'akola nnyo. Mwe muyoola omusenyu traffic officer ali mu kuyoola musenyu mbu bamulabe mbw'akola nnyo. Kale you are wasting time. We are very busy as the senior government officials. Tuli busy. Jagenda weekubye enkuba mboyagala abalabe mbu okola nnyo olwala omusujja
Fenga tukoledde government yenu. Naye bajja tusiima olulala. Alpha Motors nja kukubira. Obadde ngamba ki? Alpha Motors nja kukubira. Obadde ngamba ki ekyamaanyi? Emmotoka zo ziyidde. Nomutukubira nnyo amasimu ekira. Alpha Motors nja kukubira. Nabadde nkukubira kukuba luseke. Kye nabadde nkwagaza ompereze ku ssente. Tewali kirala. Naye tewakutte. Kati onkubira kati nkole ki? I was calling you to give me money. Alpha Motors gwe. Kati you are returning the call after 22 hours. Nze mba njagala ssente. Tewaliwo ekirala. Maliriza. The rate was far better than Junior government egenda kuwa ekifo. Nga banneebaza ki? Government egenda kukola ki? Ayi. Saagala bifo byabwe. So, olwaleero kangikomye wano. We meet tomorrow. Pastor Jenga akunoonya. Pastor muleke. Gwerete motoka yange. Yangu mu video wachi wetya. Yoko je mu video tulabe Shakira. Yagala bulungi erinnya lyange. Era tulyogedde jangu mu video. Tulabe. Sigenda kujja mu video naye. Junior byebenaga omwana atagala kujja mu video. Leeta yagala okujja. Shakira tujja kuleeta olulala. Today is Friday. Tujja kumuzza. Lero Friday twagala vibe, tetwagala tumalako mirembe. Kande kadadiri kajazi ne nze mwesiga yagenda Kadadiri yakomyewo. Kadadiri ngalinga ali kuma Kadadiri luli twamukolera erinnya ku kyalo obwala bumutya kati. Kadadiri gendako. Tanzijeko embwenu. Kadadiri mulalo mukifo ky'okwogera tayogera. Amanda. Olesa Amanda negwe. Ne kakati oli sisto ali Amanda oli otya? Hello. How are you? I'm fine. How are you? Fine, Amanda. You are in US? I'm not in US. Never am be junior. Nzenga simanyi kuzina naye mbagala nnyo. We love you. Mbagala nnyo. I really support what you do, boys dormitory. Thank you. Kakati, we have Junior's birthday. We are contributing to the party. Are you part of the team that is going to contribute? Where is it going to be? We are going to put it at any fancy place. We're looking at Nonivi. We're looking at 4 points. Okay. Any of those places, depending on our budget. Yeah. I would like to meet Junior in person. Junior, Wama, enjoy your life. Yeah. Enjoy your life. No matter what dictators say, I'm here to just give you inspiration. Thank you. Yes. Yeah. Nawe Bruno ke webale nnyo bambi. Mulekwa nga yamanyira nnyo words of encouragement in shillings. Yeah. In shillings. Njamuwa. Yes, Amanda, we shall be happy seeing you on that day. We love you. When too. is it? 27th. Amanda is on 25th. 25th, okay, 25th November. Yes. Sigadde nedda.
Toyinaako omuntu mulala Junior. Waliwo naayina bendera ya France. Abasama abo basi mu Faransa ali bulala. Oliro ono mbu tugitwale Las Vegas mbu ajja postinga. Asooka ateekeko ssente ez'okutereeza visa. Naye era tolina passport. Ono ye Diana Yalemera Uganda Kampala kuyagola. omutaddeko alayika amanya ali ku ssimu. Gwe nsabadde amutaddeko. Kanteekeko. Naasoboka gwe. Teekako vidiyo Najjinda tulabe. Oh mama kola. Olya ekyo kiri kitya Flavia. Junior. Wangi. Zibala wabendi agenda okuyita. Junior okimanyi mbona okwagala nnyo. Nange Ekyo kiri kitya. kati oli kukola. Junior. Ogamba otya kataata okimanyi buno nnoonya ssente ze ez'amabugo naye lwakubasinga bazifuna bulungi. Kati oli mukola. Ali mu kiyumba. Junior wanga mbayagala mukazi mukozi huyo. Very hard working young girl. Beautiful. Owulidde? Nkuwulidde bambi. Ngenda kunoonya ssente z'amabugo oteekeko naye don't disappoint me. We love you so much. Najjinda. Esawa ziri mmeka eyo wammwe? Esawa ziri mmeka ewammwe eyo? Esawa kandabe ku ssimu. Sawa eri emu. Sawa emu. Kaga tuyise. Katumuleke akole bambi. Waki tatuzinidde? Najjinda waki tatuziniramu? Najjinda muleke ali. Ogamba ki? Waki tatuziniramu? Kati zibala muteekewa. Ani? Zibala muteekewa n'okuntebe. Nkuteereko akayimba.